Mwamusiza nnyo mwenna abandaba era bampuliriza amanya n'eddoboozi Buganda Ntege Kyuma kya Yesu. Era ndi muzzukulu wa jjajja wa Lusimbi ebaka mu Busiro ke kasolya kwensibuka. Mu nnaku ennyingi nja kutandika ne mu nnaku ennyingi okubika jjajjaffe omukulu owa kasolya ak'ekika ky'endiga omutaka inginiya Luwomwa Bosa Daniel. Nsembyeyo lya Daniel kubanga eyo lya Abazungu naye tumanyi Luwomwa Bosa Daniel. Omukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Omukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tusirikiremu kesekenzi 5. Omukama Katonda amusaasire byamusobako by'ataatereza abimusonyiwe. Nziramu okubalamusa mu nnaku ennyingi. Akawungezi kajjo eno Canada Sunday sinzira wano mu kibuga Ottawa. Wano tuli mu Sunday tufunye amawulire ag'entiisa ag'omutaka akulira ekika ky'endiga inginiya Luwomwa Bosa Daniel ng'akubiddwa amasasi abatamanya ngamba. Ebigenda mu Uganda go si mawulire okuwulira omuntu ovunaanyizibwa ng'akubiddwa amasasi. Era tusobola kuŋŋamba nti Bobi Wine akubiddwa amasasi oba Kabaka akubiddwa amasasi ne tugatwala ng'amawulire. Ekyo kyafuuka kya bulijjo eri Uganda okutuuka oba okutuusa bannayuganda lwe tulyenunula. So tegakyali mawulire abantu obuvunaanyizibwa okubwa amasasi oba okuweebwa obutwa ne bava mu bulamu bw'ensi. Batufugibwa gavumenti ya Nakyemalira Yoweri Kaguta Tiribakulwa Museveni. Abantu abo bonna bafudde mu mulembe gwa Museveni. Bwe ntandika okumenya abantu abafudde mu mulembe gwa Museveni, ekitabo kino kijjula kye nnina. Ngenze mbateeka wansi nga bangi. Abo obuvunaanyizibwa abafudde mu ngeri etategerekeka alipoota okutuusa paka kati tezifulumanga. Ekyokya ekiriwo kati ssaawa zino omutaka inginiya Luwomwa Bosa Daniel akulira ekika ky'ab'endiga. Ab'endiga tubasaasidde nnyo, jjajjammwe atuvudde ku maaso, ayisa abasajja gutusinze nnyo, twakuumye bubi ayibeene otusonyiwe. Naye nga y'embeera mwe tutambulira Uganda ennaku zino. Naye ng'ekintu kyonna kye twakola mwami Yoweri Kaguta Museveni oba atulanga kumuyambako mu lutalo olw'eruweero okujja mu buyinza, tusaba taata otusonyiwe. Lwaki njogera bwe ntyo? Omuntu akontrolinga oba afuga emmondo oba amanyi buli mmondo, buli kika kya mmondo kiruddawa. Si Lukwago, si Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, si Ssaabasajja Kabaka, si Kyabazinga wa Busoga, wabula omuntu avunaanyizibwa ku buli mmondo eri mu Uganda ne bwebeera mu nnyumba yange. Bw'ogisangayo manya gavumenti ye yagimpadde era gavumenti emanyi emmundu eno n'omugaso gwayo. Abantu bonna abakubiddwa amasasi kyobola nti alipoota zikyagaanye ofuluma. Kwa postmortem bwekolebwa ne investigations ne zikolebwa bajja kuzuula nti emmundu eno yavudde mu barracks X oba emmundu eno yadde ya mujaasi X oba wa poliisi gundi ye yakoze ettemu ku muntu gundi ne bwati ne bwati. Ne mwami Museveni gugena mukola ebintu byammwe nga mulowooza Abaganda tetulinyiiga, tetusobola kunyiiga, ebyo ne benda tusanyuka busanyusi. Ne kale ffe weetuli tuba tunoolidde naye kyonna kye mufumba, kyonna kye mukola, kyonna kye mugezaako okuteekawo ndowooza tekijja kulaba mukisa. Kwati musobola kuyiwa musaayi guli innocent. Muyiye omusaayi nga muyita mu butwa, muyiye omusaayi nga muyita mu mmundu, muyiye omusaayi nga muyita mu kuwamba abaana abatabawagira,
muyo musayi mu kuwangangusa abantu olane ne Bulaya muleeta obutwa musobola okulanga mu busaasanya. What kind of people are you? NRM government. Nze nja kwewunya nnyo Abaganda mu kuziika jjajjaffe Luwomwa, Engineer Bossa Daniel eyeddira ekika ky'endiga. Abaganda nja kubeewunya nnyo abali mu Uganda bwe munakkiriza abantu nga Joyce Ssebuggwawo na Bossa okulabika ku mulambo ogwo. Nja kwewunya nnyo Abaganda era tuli eno tuba tunuulidde bwe tunaalaba abasajja nga ba Jesse Muyingo, Minister wa Higher Education mu government ya Museveni, ng'ali ku mulambo gwa Luwomwaziika. Nja kwewunya nnyo Bamulanga Kisempijja, Minister wa Defense mu Uganda, akolera Museveni omutemu. Ngaze ku mulambo nga beefudde abakubagiza ng'ate ekituufu bakimanyi nti mukama waabwe yasaanyaawo Buganda, yatta Abaganda. Nja kwewunya nnyo ng'abantu nga Bannakiwala Kiyingi beereese ku mulambo gwa jjajjaffe ow'ekika abadde akulira ekika ky'endiga. Abaganda tunyiigeko. Abaganda muve mu muzannyo, muleme kwefuula nampulira zibi, muleme kwefuula abantu balamu nnyo. Abantu bano tubalageko ku busungu. Nzijukira nabagamba wano mukolo kyogwaliwo ne mbagamba abasajja abo mbanabire mu maaso. Mwenna mwasirika bejje. N'ekyo ekiseera Abaganda ba diehard. Abasajja abo abeeyita Abaganda abakolera Mwami Museveni, mumulowooza abantu abafa bafudde mulembe gwa Kyagulanyi, gwa Obote, gwa Amini, gwa Museveni. So Baganda bange nja kubeewunya nnyo era ffe tuli wano tutunula maaso tukanula bwe tuti tulabe kye munaakolawo nga Jesse Muyingo akolera Omumpembe Museveni, nga Joyce Nabuggwawo simanyi Ssebuggwawo akolera Museveni, azze mu kuziika naye yeefudde kitalo. Mujjukira yasembayo okutwala abataka abaagaana ndooza ne bagala abo tujja bakolako. Joyce na Bossa Ssebuggwawo ne gomasi ezo z'oyambala ezitakuva ku mubiri n'okemeekereza n'okomeakema abajjajjaffe abakulu ab'obusolya n'obawalaawala n'obatwala paka mu State House bafukaamirire omukopi. Mukazi gwe oli mubi nnyo. Mukazi gwe oli mubi nnyo. Nze sivumiira batalina bujulizi. Nja kuvumiira nnyo Katikkiro ye Kabaka waffe ow'ebweru, ye akkirizibwa okulabibwa mu kamwa. Ssaabasajja atalabibwa mu kamwa. Katikkiro Charles Peter Mayiga aliko ssaawa zino. Tetuganye ebirungi bingi by'okoze, nange wampa omukisa n'enkolako naawe. Naye Katikkiro nja kwebaza okusooka nti guwasooka okunninnyisa ku nnyonyi eyantwala e Dubai. Naye bwe byatuuka ebyogenda mu Amerika ne Bungereza ne Canada ne munsuula eri. Ebyo mukimanyi bulungi nnyo, ne mwetikka abantu abatayina buvunaanyizibwa. Nze yali cameraman eyaleeta idea ey'okukwata ettoffaali, okuprofilinga ettoffaali mu Uganda ne munsuula ebbali. Nze nandibadde omuntu asooka okuvumiira Mayiga. But I reserve my comments, I reserve my anger. Mayiga watandika bulungi nnyo. Ensi gye yakoma okwagala ettoffaali n'ogenda Ankole n'otutwala Akyoli n'otutwala Etteso n'otutwala nga twakulukuta yonna gye twakulukuta. N'ofuuka munywayi, n'ofuuka muganzi nnyo mu nsi yonna, nga ne bwe weesimbawo kuba president Uganda yonna ekulonda. You misused your chance. Ke kali akaseera okugamba ku munywanyiwo mukwano gwo Yoweri Kaguta Museveni okupadoninga Buganda.
obokola statement ezandi kujjukiddwako emirembe n'emirembe. Mayiga Katikkiro sikumanyi buvuna buddo nnyo, kyemanyi bakuzaala Masaka, kyemanyi nti Kabaka yakulondanga Katikkiro omulamulireko Obuganda, gwe Kabaka ow'ebweru. Naye toli waggulu w'abajjajjaffe abakulu ab'obusolya, oli wansi waabwe. Hayirake ya Kabaka okufuga. Kabaka kye kitikkiro kyaffe ekyokuntikko, ne kuddako abataka abakulu ab'obusolya. Kabaka tafuga yekka Obuganda. Kabaka afuga n'abataka abakulu ab'obusolya okuva edda n'edda. Geno tunuyire Obwakabaka obw'emabega okuva ku Bakabaka Kintu, Kabaka Kato Kintu, abo bonna bacwa baani. Tetwalina baminisita. Simanyi bano baminisita b'emmengo, simanyi no minisita wa local government, simanyi no minisita wa byanguudo mu Gundu. Kale omulembe tetuguganye nti no tuli mu modern world, mu nsi modern world. Kale kankireete bwentyo nti ensi ekula. Ne Katikkiro Charles Peter Mayiga nze ebintu byenkunenyaako birabibwa n'omwana omuto. Olemeddwa okukuuma abataka, olemeddwa okuwaniira ekitiibwa ky'abataka abakulu ab'obusolya. Baabo batandise kubatta. Okkiriza otya abakulu abataka ab'obusolya? Nabbosa Ssebuggwawo kubawalawala n'abatwala mu State House balombe. Okkiriza otya Kabaka gwenga Katikkiro nokkiriza Kabaka Ssaabasajja agende mu State House e Nakasero n'entebe mwagenze kwegayirira omukopi mu 7 Serwajja okwota atalina Munnayuganda, ate nga tumanyi oba na Munyarwanda tetumanyi na gye yava. Katikkiro Charles Peter Mayiga guwandibadde senior advisor oba advisor nambemu owa Kabaka. Neno walawala Kabaka n'omutwala mu State House. Mwami Museveni amga atula wali. Bakuwe byonywa. Katikkiro Charles Peter Mayiga nze sibira sibikunenya. Simanyi oba oli mu Tanzania oba oli mu Uganda oba ali biki, ebyo sibimanyi. Ni waliwo ebirabikako byenjogerako. Olemeddwa okuuma abataka abakulu ab'obusolya, olemeddwa n'abadde ndaba bano social media eno yalyoka nejja. Kasujju Lubinga, mumanyi mwenna omulimu gwakola omunene mu Bwakabaka bwa Buganda. Atuuka atya okulaajana ne batuuka n'omusiba olw'okuba ayogedde ku bintu bya Buganda obutatundibwa. Ekintu ekyo kikaabya Omuganda yenna ali ku live eno oba alaba video eno. N'abataka bangi bali eyo nabo balaajana lwakuba tebasobola kwogera. Katikkiro Charles Peter Mayiga ebintu byakusobako. Nkimanyi osinga okutegera oli looye oli kafulu oli w'amaanyi otegera nnyo n'okunsinga nganze. Naye waliwo ebikusobyeko Katikkiro, wandibadde oresigninga, wandibadde owummula n'osaba n'Abaganda bakusonyiwe by'otakoze bulungi. Si lwa bubi teryakuwalampa. Abantu tukola ensobi. Nawulirako mu ŋŋambo mbu wayise ekiragiro natuukirira Kabaka okujjako ng'ayise mu ofisi ya Katikkiro. Naye ekyo kyali kikyamu. Katikkiro ekintu kye weerabidde nti abataka bajjajjaffe abakulu ab'obusolya bafuga ne Kabaka. In fact bw'ova ku Ssaabasajja Kabaka odda ku bataka abakulu ab'obusolya. Nze bwe mba njagala gende wa Ssaabasajja sirina kujja mu ofisi ya Katikkiro, ngenda wa jjajjange Walusimbi ebakka mu Busiro, yennono ya Buganda. Nsobola okutandikira mu Omutuba nenga Omutuba n'antwala paka wa jjajja n'antwala paka ewa Kabaka, yennono ya Buganda. Sirina bwe mba njagala genda wa Ssaabasajja sirina kunoonya ofisi simanyi ya Katikkiro.
ne wayise ekiragiro mbuteriyo omuntu yenna alina kusembera Ssaabasajja Kabaka okujjako nga yise mu office ya Katikkiro. That was bad. Kyali kibi nnyo. Kabaka yekka yalina obuyinza obwenkomeredde obukyusa ennono n'ebyobuwangwa ebya Buganda. Nukkiriza abataka bajjajjaffe abakulu ab'obusolya bagende mu State House mbu babawe obupikipiki babagulirire babasirike abazukulu baabwe bababbeko amataka nga basirise bajjajja be babawooyawooya. Temuyombera ttaka temukola biki ng'eno omubbi bw'atwala ettaka. Charles Peter Mayiga Katikkiro aliko wa Buganda emyaka 10 gy'omaze giringa egitusaze. Webale kuteesawo BBS ne Masengere ne bigwa bulungi naye ate obyonoonye. Charles Peter Mayiga nze sivangayo kwogera bwenti against you naye ate obyonoonye. Katikkiro laba abataka batandise okubatta in your presence. Laba abaana ba Buganda be babasiba mu makomera. Nolyoka waliwo settlement emu gye wakola mu lukiiko noga naye ate tosobola kugeraageranya omulembe guno gwa Museveni kugiri egy'abaamiini abaali abatemu baki. Museveni akola ki? Bamakyette baani bonna ba Yasini Kawuma be basse. Kati wuno luwomwabbosa abamutemudde bamutemudde mulembe gwa Amini oba ono omutaka ku mulembe gwa Amini yali tannazaalibwa. Bajjajjaffe abakulu ab'amadiini ba Bishop Kaggwa Sheikh Muzata babatemula mulembe gwa Amini olyoka ogambe mu statement yo mu lukiiko mbijjukira bulungi kuba ndi munnamawulire tosobola kunegaana omanye ate n'enkiiko ezo nazijjumbiranga nnyo nti tosobola kugeraageranya mulembe guno ku mirembe egyayita naye omulembe guno emyaka 38 Buganda gyesingiddemu okulabiramu ennaku. Mayiga byokoze bikulemye olemeddwa okukumaakuma bammemba ba palamenti. Tulina simanyi Buganda kokasi mu palamenti ya Uganda toyina mulimu gwali obakozeemu baveeyo ne statement oba baveeyo balwanire ekintu nti kokasi ya Buganda. Charles Peter Mayiga yagiyise n'agamba mu lumene jjiiko mu lumene ogwengulu Oluganda lutongozebwe ng'olulimi lw'eggwanga Uganda. Kati tuli kubalamuki Masengere buno obuzimba obukera ne bugwenkya BBS gye tuwuliramu ate erimu yaani biki nalako ku kiwandiiko bwa olukiiko ono nalulimu. Kabaka nga ayina 55% eyo TV ya Buganda gye bagaba BBS eyina kuba 100% ya Kabaka. Neteriyo bantu bawabizza Buganda nga Katikkiro n'abasajja baabo. Omusajja asooka ekiyimba Freeman. Abaganda mwenna nze kambabuli ekiyimba Freeman. Kiyimba Freeman oyo w'omukiyemba oyo simanyi oyo wa Bidika akolera Janet Museveni. Omusajja oyo mubi nnyo. Kiyimba Freeman kambabulireko akantu eno video mugisaasanya banaakira ku makya ne mugisanga. Kiyimba Freeman oyo olunaku lwatuuka nga ndi ku Wilson Street. Ndese ebifaananyi bya Kabaka, ndese ekifaananyi ky'Abazinga, eky'omukama wa Toro, ekyo Rotchani, abo bonna abakola Uganda. Kubanga Uganda is a collection of kingdom. Uganda kuŋŋaanyizo lya Bwakabaka. Bannannyini Uganda beba Kabaka oba beba ye Kyabazinga, ye mukama wa Bunyoro, ye mukama wa Toro, ye Kabaka wa Buganda, Rotchani, Emorimori wa Teso. Kati najja ne idea nenga Katusabira abantu bano. Abakulembera obwakabaka bwabwe mu biti ebyenjawulo. Nendeeta n'ekya Museveni. Nengamba bannaye ku Wilson mwena mujjukira video, mujjukira poliisi bwe yansalako zajja patrol 3 nga baguma yakyali DPC ku CPS awo. Naleta patrolezi 3 bajje bakwate nze atayina musango. Kati bwe mpanika ebifaananyi nti bana tusabire Kabaka, Abaganda tusabire Kabaka ne tusabira Kabaka, Abanyoro tusabire omukama, Abankole tusabire omugabe. Ebifaananyi byonna ngambiyina.
bwe nawanika ntusabire Museveni aveeko bulungi ensi ne yagana okunkuwa obucupa biki kakati ndowooza abatamanya ngamba ne batemya ku poliisi nti wali wavvoola Museveni kuba bwe nawanikanga ekifaananyi kya Museveni nti musabire Museveni aveeko abatamwagala ensi yakifunamu bulala Baguma nayimbula patro 3 mujjukira firimu eyo abali ku vidiyo eno Wilson Street yao zali sawa na 12 patro ezimu ne ziyita eri ku Johnson Street enda ne ziyita eno ku Pioneer Mall ne zinzingako wakati kwana ali ku motoka yange waggulu nga kwenta Dutch Route ne basoka balwanagana nange okunsikayo era bansikayo nga banfuidde tear gas Baguma eyali DPC mukajjukira akasajja akakanyarwanda akayina muganda wako be bamwe abakulira majerwana bwantuusa mu CPS nga banfuidde pepper sprays nasi kyategera sikyalaba nankube empi mu CPS mundaawo nanga ati kati gamba kabaka ajja kujjeyo bawano oyitawo wa kabaka nange ne mubogoya ne mugato kidanga this is Buganda, this is not Rwanda. Nikaga okudamu okunkuba abasirikale ne batutaasaawo abasirikale ne baŋŋamba musajja gwe kakkana ono DPC ne muga saga kumanya bya DPC bwe kituuka kabaka amawulire mpola mpola bwe gato ne gatuuka ku Katikkiro Mayiga kwa ebiseera ebyo twali tukyatambula mu toffaali Mayiga amawulire agamutuusaako ye Kiyimba Freeman ng'agamba Katikkiro Mayiga nti Kyuma kya Yesu Buganda Ntege abadde akutte ebifaananyi bya Museveni ng'amuvuma tebayogera ku birala nti bangambye abasoga musabire kyabazinga abakama abeebunyo musabire omukama abagabe musabire omugabe abankole abagana musabire kabaka wabula bajjayo akantu kamu nti nkutte ekifaananyi kya kabaka mu kibuga nkutte ekifaananyi kya Museveni mu kibuga wakati neevuma Museveni okuva olwo Katikkiro nansangula ku listi ye nangamba weetaddamu kutambula naffe ye Kiyimba Freeman bulijjo ebigambo ebyo mbisiriikiridde neka mbyogere kati bulijjo mbisiriikiridde neka mbyogere kati abaganda bwe mulaba ku Kiyimba Freeman oyo basajja babi nnyo Kiyimba Freeman be basinza okuwabya Katikkiro Charles Peter Mayiga ate bamubuzaabuza n'obusente naye nga ate obusente sente ziwe zino allegations kuba ndi musajja munnamawulire ate Katikkiro Mayiga naye lawyer naye it is alleged kigambibwa in capital letters mu nnukuta ennene kigambibwa sente zisponsoringa Mayiga ziyita mu Kiyimba Freeman kyova olaba ko kaseye gundi eye ya Buganda eyerimu simanyi bakwagalana simanyi biki ababetoffaali abo mulimu abo bonna ono nannyini gundi ono nannyini quality supermarket yani amanya ngerabidde abasajja bali bonna Banyarwanda n'oli Musumba yafa Banyarwanda Banyankole baki bebasi gwebuze lwaki balumirirwa nnyo Buganda bino bye bakola mu Buganda tebaagala babikole eri ewaabwe leero ndi mukaawu sitera kwagala kwogera bigambo bino naye okufa kwa jjajjaffe Luwomwa Daniel Bossa omusajja atalina musanga atalaganga nako nti mpagira NRM mpagira DP mpagira UPC mukubye waki amasasi Museveni n'abantu bamwe mutwagazaaki na Bossa Joyce Sebugwawo kimaki kukulumbe Luwomwa Bossa sempijja mukimaki n'abakoba mukimaki mu abaganda bali mu government ya Museveni ne ba MP abali mu NRM mukimaki ku nga mwe musanyuka nga abantu ba Buganda battibwa Mayiga ukimaki ku mulambo gwa Bossa nga ne kokasi obukokasi Buganda kokasi mu parliament bali myoku temugikola nga namu yadde omulimu nina mumuyita bakulembeze mukulembera ki mukulembera basiru mulooza ffenna tuli basiru tetutegeera
oba tunabeera okugenda ku busirusiru bwammwe bwe mutuddeko. Kyovula abaana babayisaamu eggaali ne babayita abalundi ne babayita abatuuze kubanga mulemeddwa okukola ebibagwanidde okukola. Katikkiro bajja bayisaamu nnyo eggaali kuba mulemeddwa okukola bye mulina okukola. Singa mu kifo ky'okuzimba Masengere Mayiga wakwata ba MP ba Buganda Caucus nobaga mu lumene jiko mu lumene ogwengulu Buganda tufune federo bwe bakana mu gifulume mu lumene ogwejiko mu lumene mu ogwengulu Oluganda lutongozibwe ng'olulimi olw'eggwanga. Nesto bawulirangako muri bize mu kuŋŋanya ssente mu Baganda. Abaana ba Buganda battibwa, abaana bali eri bavundira mu makomera. Baye Olivia Lutaya bavundira mu makomera muwoza obwana obwo babusibe. Amataka abantu laba abantu be Lusanja we bali bakaaba. N'abantu ababamanyira simanyi onaani Kikyoncho. Kikyoncho from Western Uganda. Kikyoncho lwaki mukole fujjo mu Buganda? Charles Peter Mayiga ng'olyawo balata nzimwe ettaka tebalina gye bajja dditwala. Fenga tufa tuggwawo tukaddiwa. Bani abagenda okwenjoyinga ebintu by'abajjajjaffe bye batulekera. Gwolwokwa mooza tebalina gye bajja kutwala ttaka. Tebalina gye bajja. Kye kiseera Mayiga obuwummulo obwa Katikkiro mu mirembe ogambe ebintu binnemye Abaganda mu nsonyiwe. Okkirizibwa okulabibwa mu kamwa. Laba buno obulenzi nakalabye mu kooti sagala kwogera mannya gaako simanyi pressa simanyi bikigasiya bulolo musimanyi akaze mu kooti banange mu nsonyiwe sayina intentions kwogera oluzungu lulungi nnyo gwe nga muyita mulalu omulalu ayogera oluzungu bwe lutyo. Ate n'empulirayo n'abavubuka abalala batamanyi bintu nga bitambula. Mukabaka lwaki tavaayo? Kabaka si ayina okuvaayo. Ffe tuyina okulwana okuva Katikkiro. Ffe tugamba nti Ssaabasajja w'oligwa wendigwa. Abalala twakyusamu ne tugamba nga tonnaba kugwawo nze ndigwawo. Waliwo abalina okugwawo nga Ssaabasajja tannagwawo. Simanyi muntegeera bulungi. Gwe nodda ku kitiibwa kyabwe wano mu Buganda. Omusajja simanyi kisa kya Maria, simanyi kisa kya Mukama. Neyeefungulira Obuganda naga Kabaka nkulaza akabina kange. Kansala mu Gomba mu Buganda musaza lya Ssaabasajja ery'Egomba. Mayiga n'osirika. Kyobola atwalina Katikkiro wamuyita Daniel Mulika Daniel. Uya Katikkiro yasembayo Buganda gwe twalina. He was a nonsense Katikkiro. Netunuulira bano otukoze nnyo bubi nnyo. Ssaabasajja tusonye gwatusinze twakuumye bubi. Katikkiro omulimu gukulemye. Abakulu ab'obusolya ba Ssaabasajja baabo babakuttako. Osirika osekera mu Bugalubindi situganye. Nawe bikuyitirako naye nedda olimba Mayiga olimba. Nkyalina obusungu. Nze nga muzzukulu wa Buganda abadde tebamanyi. Namasole eyazaawa Nagawa Siwoza Margaret eyali maama wa Kabaka eyakafa. Oyo jjajjange Margaret Siwoza bamuwera bumu obutwa ne Kabaka. Era bonna ne bagenda e Nairobi. Nali n'abali Nairobi awo. Mwatta jjajjange Margaret Siwoza mama wa Kabaka yakava mu bulamu bw'ensi. Mukama Katonda atusaasire.
mwata jjajjange Margaret Siwoza Nagawa mama wa Kabaka mwamu obutwa government ya NRM gwe kati sempi janga nkulaba ku mukolo nga nze nkuleka oba mutuyita bawamba tuutu era muonyo okuba nti nze ndi eno ndi wala nnyo sisobola kubatuukako naye mbadde nja kubeera ku mulambo gwa Bossa ngweko minisita omu Malaka nange bansibe ekyo kibayita Ssaabasajja w'oligwa wendigwa nga tebannakusuulawo nze ndisookawo ebyo bi MP byonna ebyeyita ebiganda ebiwagira NRM gwe wagira otya omusajja eyatuma tulyaguma nawe from Western Uganda najja n'akwata Jebbi Katikkiro Jebbi wa Lusimbi amatayi ku Lwebugere n'amugadda yo n'amusindika mu kifuba eri abaganda abateerabira emyaka gyonna tetujja kubeerabira oba mu abaganda abasigala Uganda mwerabira n'eri abaganda ffe abateerabira era tulina ekkonda ku mutima tulina ebituluma ng'abaganda Museveni bwe yamala okusuffocatinga oba okunyweza obugabe bwa Nkole n'abunyoola amatayi n'abagamba nze omugabe wammwe Abanyankole temuddamu kunsaba omugabe n'agamba kati nzirako Buganda Abanyankole n'abasirisa ebyobugabe ne babivaako nawulira Sejjusa tumwine baali balwanako bakomyewo obugabe bwa Nkole kuba baagala ekitiibwa kyabwe ng'Abanyankole Museveni n'abagamba temuddamu kubyogerako nze omugabe kati gwe Museveni Omunyarwanda munansonyiwa network ebadde evuddeko naye kati gwe mwami Museveni oddira otya Abanyankole abiiru n'Abahima ab'Omwankole n'obaga nti gwe omugabe waabwe abo yabamala okubasayira ensinga ngawe mukimanyi bulungi nnyo nti n'Abangereza bwe bajja wano mu biseera by'abakoloni nga bazo colonizing oba okutwala Uganda ne Buganda ng'amatwale gaabwe basangawo Obwakabaka obuli so organized Obwakabaka obulina enteekateeka gye batalabangako mu nsi yonna bwe bwa Buganda ne baba abantu bano tunaabayingiramu tutya okuba kyankalanya ffe tuleetewo ebyaffe ne bakolako olukwanyi ne bakwenyakwenya abaaliwo ne balimbalimba bakabaka abaaliwo ebiseera ebyo ne bayingira ne bafuuka abakoloni ne bajja ne batuggyako mpolampola ebyaffe bye bakoloni oba colonial masters Abangereza abatusanga n'ebyaffe mbadde ndaba live ya muganda wange Lumbuye nendaba ekintu ekinzija enviiri ku mutwe nga n'olubugo gavumenti ya Museveni yaluguzizza oba Indonesia waliwo ensi gye baluguzizza ensimbo ebeere nga yerufuga yerulinako obwannannyini bajjenga mu Buganda bakokole emituba gyaffe batwale emituba egyo bagende bakolemu embugo babeere nga be balina obuvunaanyizibwa nga n'Abaganda tetukkirizibwa kukomaga mbugo oba oli awo n'abafu baffe betuziika mu mbugo bagenda ku kijja bagaye temuddamu kuziika mu mbugo paka nga Indonesia ebakkiriza okuziika mu mbugo Baganda bange zekintu kye tuliko tukitegeera ne Baganda bange bwe tunaatuula ne tusirika obusirisi Buganda egenda kusaanawo bulembwerembwe ne weetuli abatajja kukkiriza Moses Kiberu Simple Man kwoli nnyo mubeeko kye mukola Jeff Katz mbabazi Kasyata gwe toyagala omugabe wo Mwankole message ya leero nzize nayo mu bukambwe kuba twakafiirwa jjajja omukulu wa Kasolya
Engineer Ruomwa Bossa Daniel akubiddwa amasasi. Nani afuga emmundu za Uganda? Olaba omuntu omusajja agenda Karamoja nakola disarmament najja emmundu ku Karamoja. Mbu abayine emmundu mwena batwala na barracks namba ziriyo zijjudde zijja ku Karamoja emmundu za. Nenga Karamoja emmundu za bazikozesa kukuuma ate zaabwe ku bapokoti bana ab'e Kenya. Mujukire bebbingana ente abapokoti n'Abakaramoja balirwana ba Luganda ne bebbingana ente kati Abakaramoja babeereyo n'emmundu zaabwe ebyokuwamba gavumenti ya Museveni si bye baliko. Ne gavumenti esitula barracks ne basitwale Karamoja ne bajja ku Bakaramoja emmundu zijjudde Kampala ezitta abantu. Teba balimba mbweze emmundu mbu batemu simanyi batamanya ngamba gavumenti ebamanyi. Muleme kusiriwaza bantu. Mwebale kutta. Nayo musaayo ogwo gugende ku baana n'abazzukulu ba Yoweri Kaguta Museveni tiri bahurwa. Abaana bo bagenda kufuuka ekisekererwa ebisassalala ebikolimo ng'ovuddewo mu nsi Museveni ne Janet. Muri bantu muri so selfish mwefaako mwekka. Temulowooza ku baana bammwe n'abazzukulu bammwe ne generations zammwe ziriddako. Temulowoozeza ku ba tribesmen bammwe. Temulowoozeza ku bahima bemugenda okuleka mu Uganda mmwe nga mufudde. Museveni you a very bad man ne mukazi wo Janet ne family eyo tiri bahurwa family. Muri bantu babi nnyo. Muri bantu babi nnyo. Muvumisiza abanyankole abatayina musanga abamu abalungi, muvumisiza abanyarwanda abamu abatayina musango abalungi, muvumisiza abantu abenjawulo n'Abaganda abamu. Kubanga you're too selfish. N'ensigo eziva mu Museveni ensigo zino Natasha Zimuhozi Zidayana Zipatience n'obwana bwa Museveni obulala obuli eyo mu society obwekwese. Muve ku bano betumanya abali official. Museveni muloza ayina abaana bokka. Museveni ayina abaana abalala naye tebagaana kwesiba ku taata waabwe nti ye taata waabwe. Museveni ayina ne abazzukulu abalala. Museveni ayina ne baganda abalala. Amos Kaguta byazaala ne Esteri Kokundeku. Ne tebagaana kwirabisa Museveni. Kubanga byakoze ebikolobero bifunyo. Nze neewunya family meeting ze mukola mwenga ba Natasha, Muhozi, Diana, Patience, eyeyita pastor, Patience Rwabogo. Simanyi Patience ani. Mu pastor. Pastor nga abatali baganda, abatali banyakola, abatali bahima mbagoba mu church. SFC bera waliko mulyango. Gwe bakulabira eri ne bagoba. Kati yo chachi nabaki, chachi muchi eyo. Sosola nti bano balina okusabira wano, bantu balina kusabira wano. Nze mbewunya ne family meeting ze mutuuza gye muli eyo, nga family meeting. Ne mutagamba ku kitammwe, kuba kati yawutta, yayita ne mukuwutta. Ne agenda kubaleka bubi. Gwe Natasha, gwe Muhozi, gwe Rwabogo, gwe Patience, gwe Diana. Oloza mwesenge na kusanyuka ngiraba ku buzzukulu wa Museveni obwo bwana bwammwe. Abantu bajja kuba balabanga baagala bulya buliba busanyeewo. Ate si Uganda yokka nene Bulaya gye mulowooza muje mujja okuddukira. Teri abaagala. Yensonga lwaki ne bwe mujja mu nsi zino nga Canada, USA mubeera mu kwekweka mu zi hotelu eziriko security ez'amaanyi. Oba kitammwe akola ebintu birungi lwaki mwekweka. Vayo gavumenti Diana Museveni zijja Toronto, zijja kubuuza ku banna Uganda bwe mbanga mukola birungi. Oba tatamwe babanga akola birungi. Ne family meeting ebalemye okutuuza. Kati Janet Kataha Museveni, Janet Kataha, second of kin ku Yoweri Kaguta Museveni. Museveni omuyambye ekigwa tasoba muga nti baby wumula.
Baby abana Uganda tubaleke. Chobula bakuyisaamu eggaali. Eyandibadde maama gwe bawe ekitiibwa ati maama w'eggwanga naye nawe tosobodde kuwabula musajja atirimbula abantu. Goloze mbu abantu bali kerenkya ne bakwatibwa ekisa obuzzukulu bwo n'obwana bwammwe bwe mulese wano. My friend Museveni, Janet Kataha, and your family, your children and your grandchildren, these Ugandans are going to deal with you one time. Mute mulowooza nti muli so special ku baana ba Amini oba abobote oba abaani ba president bonna abayitawo. Ate abamwe bali wasi. Nze omwana wa Amini nsobola musalutinga kwa Amini yali agala Uganda. But I cannot salute Museveni's son, neither daughter, whatever. Kwa mulemeddwa okuwabula kitammwe. 38 years ng'enseba wanda lulusu. Mufuukidde Uganda ekizibu. Mutandise na kutta bajjajjaffe abakulu ab'obusolya abasajja mmwe. Kabaka mwamu obutwa tebaba mukanika nnyo. Amasiro mwagokya Museveni gwe wayokya amasiro. Museveni gwe wayokya amasiro. Ne mulyoka mu parade ng'omulalu. Ne wane Uganda. Uganda enyuma. Mujjukira biseera ebyo bwe baparade ng'omulalu. Naganze nayokyeza amasiro. Buli Muganda yena we yali yaseka n'agamba totumanyira naawe. Kakati oyo musajja yayokya amasiro ali luddawo. Eyavayo ne yesibako nayokya amasiro olwo bamuwadde obusente abo bayuza. Oyo kyeza amasiro mukoze fujjo ku mbiri, mukoze fujjo ku masiro gonna agali mu Buganda, mugezaako okusanya buli maanyi ga Buganda wegali. Aha. Naye nze ndowooza Buganda kakonge kako kkubo. Akekonako yagwa byonna mbigezezzaako kati bibyo mutandise kusaanyawo bataka mwabayita mu State House musobole obbakakkanya yesebo gwe ng'otudde oli wali oyagaagadde gwejajani ali awo awuuta obuugi bw'abasongamu gwani yatuuka n'okuyita kabaka waffe disi Mutebi gw'omukopi gwe yajja okulomba kuno gwe olutale luwero lwali luganye toba kuyita omulangira Mutebi Muwenda Mutebi noli okutandika ga fenga baganda otuyeyereza ugamba simanyi wankaki bigambo bya luluwo simanyi kwegamba otujolonze oyagadde otuteeka wansi otumalirize naye nkugankula Museveni ne bonatta abataka bonna n'obamalawo abataka bayina hairake zaabwe bayina abasika togenda kumalawo Buganda. Njawo kuddamu okujjukiza abanda bakula live zino nti Buganda yaliwo nga ne Uganda tennabaawo. Uganda yaliwo mu myaka gya 1300 nga Uganda tennabaawo. For your case Uganda yatandika okumanyibwa okubeerawo mu 1963 yes after independence. Kubanga Uganda yonna ng'eyawamu yafuna independence nga 9 mu mwezi gwe 10 Oktoba 1962 9 October. Kati mu 1963 that's when Uganda was recognized as a republic. Anti omanyi na Uganda muli bakujjukiza bate mwagala kumanya. Mugaye muloza mbu Uganda yaliwo ku ntandikwa teyaliwo. Uganda yatandika mu 1963 by the former president called Amin Milton Opeto. Eyafana azikibwe ewaabwe elango mwakokoro. Mugenda mulaba amalalo ge kati gamirako n'ebisubi. Teri afaayo. So Uganda we yatandikira. Ate njaga okuddamu okujjukiza abandaba nti Uganda
ekintu kye bayita Uganda, it is a collection of kingdoms. Uganda is a group of kingdoms that came together and formed a country called Uganda under one leadership. Kambyogere mu Luganda. Uganda kuŋŋaanyizo lya Bwakabaka obw'enjawulo. Obwakabaka obw'enjawulo nga mwe muli Obusoga, Buganda, Bunyoro, Obugabe bwa Nkole, Emorimori Teso, Nile whatever, Acholi land, walinga ba paramount chiefs. Ekyo ekuŋŋaanyizo ebyo bye bayita Uganda. Kyova olaba nze n'essaawa ya kaakati sinnakkiriza nti Uganda is an existing legal country. Because nowhere nkizemu ogwokusatu abantu abo bannannyini Bwakabaka abo we baatuula ne basayininga nti tusazeewo twegatte wamu tukole eggwanga lye bayita Uganda. Waliwo alina ekiwandiiko nga kiriko omukono gwa Kyabazinga, kuliko omukono gwa Kabaka wa Buganda ebiseera ebyo, kuliko omukono gwa Erotchan, kuliko omukono gw'Omugabe wa Nkole, kuliko omukono gw'Omukama wa Ttoro n'Omukama wa Bunyoro, bonna nga ku kiwandiiko kimu bataddeko emikono nga baga tusazeewo twegatte wamu tukole ensi eyitibwa Uganda. Weekiri waliwo akiyina. Akakadde ka dola weekali bw'aba nga waliwo akirina. Bw'ovaayo n'ekiwandiiko nga Bakabaka ba Uganda bonna nga bw'obalaba balina ekiwandiiko kye baasayiningako nti tukole eggwanga lye bayita Uganda. Akakadde ka dola weekali. Bwe naaba sisobola kakuwa ensingo yange weeri. Kyovula ffe Abaganda abagezi tusigala tugamba nti tuddeyo ku nkola yaffe eya federo. Buli ggwanga lyekolere ku byabwe. Abasajja abaagala okusaanyawo n'Oluganda, Mayiga nga gwe Katikkiro. Eno embuzi gye bayita ani ofona opondo n'eryoka eyimira mu media center muddeeyo mu archives negamba nti Uganda is going to become simanyi ekisibo ekyo kyagamba mbu simanyi Oluganda lugenda kufuuka musango okulwogera. N'atandika okugamba nti basomese Olukyayina n'Oluswayiri mu Buganda. Mayiga nga gwe Katikkiro ebyo nabyo babyogedde Mayiga gwe Katikkiro. Nene mutabako kye mwogera mwe mulinda Ssaabasajja. Ssaabasajja talina kwenyigira mu ezo ntalo. Ezo entalo za Mayiga ati yeeweza omumba. Ofuna oponde y'embuzi omubbi wandaweya n'agamba Oluganda lugenda kufuuka musango okulwogera. Kyokka eno Google eri mu kulutongoza. Ebyewuunyisa biri mu nsi. Google etongoza Oluganda ng'ezimu ku nnimi ez'amaanyi mu nsi yonna. Eno ofuna opondo ng'akozesebwa Museveni kubanga ye mwogezi wa NRM government ayimiridde mu media center alagira ngo Oluganda obutaddamu kusomesebwa na kwogerebwa mu masomero. Shame on you. Kyokka tulina parliament ya Uganda erimu Buganda kokasi, tulina Katikkiro wa Buganda mukwano gwa Museveni eyamuwa n'amagye agamukuuma ne convoy. Basirise. Kyovola abaana ababayisaamu eggaali. Kuba mwina ebintu bye mutwala lightly. Nenga bigenda kuvaamu obulwa. Ku mulembe gwo Mayiga Kabaka kwe bamuweeredde obutwa. Lwaki abantu tebanyige ne boogera byonna bye boogera? Nzijukira ku nkuuko oba yali ya 20 oba 19. Omumbejja bwe yavaayo n'akusimba oluyi ku nkuuka. Ssaabasajja yafuuka bodyguard
Katikkiro omulamba ne bakusimbula oluyi ng'ensi yonna eraba. Ffe twali bannamawulire nga tuli awo tusemberedde awo. Kulwaki? Kuba mulemeddwa okukola ebigasa Buganda. Mukola ebintu ebigasa Museveni n'abantu abataagaliza Buganda. Mayiga, sinza kugamba nti no wake up. What I can tell you is resign with immediate effect. Bw'aba batandise okutta abakulu ab'obusolya nga gwe Katikkiro. Bw'abanga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ku mululu gwe omukazi yeeyita Omuganda. Simanyi ali mu kika, simanyi eri mu Baluswata family. Okkiriza n'ogenda okukolera Museveni omutemu gw'omanyi nti yatuma Tulyaguma nawe n'asindika Katikkiro Jebbi Walusimbi ku mugaseziwa, n'okkiriza nawe n'oga nti kangende nkolere Museveni musajja mulungi. Muli bantu babi nnyo. Nakiwala Kiyingi tewandigenze kwera Museveni nga simanyi Minister wa Youth n'abaana, Minister for Youth and Children. Mutuswaza nnyo ng'Abaganda, mutulaga nti tulina omululu. Mutulaga nti kyetwagala tetukimanyi. Mutulaga nti tetulina migongo. Okuba Ssaabasajja obwami n'ogenda okolera omulabe we. Jesse Muyingo. Okolera otya wansi wa Janet Kataha Museveni eyakoma mu P4. Mbunze Minister wa Higher Education nawe ne wenyumiriza mu ebyo. Muleke bali bannankabirwa bannabakooba batalina stake mu Buganda. Nemu abasajja abakozeeko ne Ssaabasajja abamanyi Obuganda gye buva we buli ne we bulaga. Ne musalawo ne mugenda mukolere Museveni. Era nja kwewonya Abaganda abanaalaba Nabbosa nga azze okuziika Luwomwa. Nja kwewonya Abaganda abanaalaba Bassempijja, Bannakiwala Kiyingi nga bazze kuva mu ministry ya central government. Wakiri mbangole mba temusobola bakuba mayinja. Mulageeko ku busungu bwammwe Abaganda. Muleme kwefula nnyo bantu balamu. Munnange mulekerawo okutiirira Kabaka. Mulekerawo okutiirira Obuganda. Mulekerawo nga okujja ku mikolo gya Kabaka. Ssaabasajja oli wawe ndigwa ali kukaabya Musayi ne mukaabya Embazzi nikola biki ali kukanyira amagwa ndigagaya nze akalya amagwa nga gaya bwenga kyusa. Mulekerawo ebyokwewaana ebitalina bikolwa. Mubirageeko. Mujjukira omusajja sijja kulekeranga okubajjukiza. Mujjukira omusajja yakwata Simeon Subuga Matayi e Mubende ku mukolo gwa Kabaka ogwebuweekula. Ssaabasajja n'abuuza ate kiki ekibadde ne bamugamba nti yo yatembeeta ebisanja. Ssaabasajja n'aseka ne yeerabira n'okwerabira nti ali ku mukolo. Era Ssaabasajja n'asiima musajja we mu ngeri ye gye sijja babuulira. Be babalwanira Obuganda. Njagala okutegeeza nabategeeza jjajjange Namasole gwe baawa obutwa. Ne bamutwala e Nairobi ne bajjanjabako ne obutwa naye nga bugaanyi. Buli bwe nagenda ng'ewuwe n'aŋŋamba muzzukulu wange Ntege buli bwe nkulaba nziramu amaanyi ne mmanya nti waliwo abajja okulwanira Obuganda ffe bwe tunaaba tuvuddewo. Era ne gyali e Magombe amanye eriyo Ntege muzzukulu we alwanira Obuganda. Kubanga naye buweekula yaliyo. Ne bamanye ekigenda mu maaso. Nene mujjanga mwewaana. Oli babandiwa ayi Ssaabasajja ondabiranga ddala naye nga temulina kye musobola kukola. Kati nze bwe nakwata Simeon Subuga Matayi ne bansiba mu kkomera e Mubende e Kaweeri nafa siriiwo. Oba ndi wa NRM nti oyo baamala ne bamusonyiwa muntu waabwe. Nandibadde ndi ku mawanga kuno. Ye gw'omanyi abali ku mawanga kuno abanjigga. Naye sizikiza gwe tuyita omwoyo gwa Buganda ogutafa. Gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa.
Nemulekirawo okwogera obwogezi ayisa abasajja oli wawendigwa ali kanyugira embazi ndigibaka nenjigayagaya amagwago ge bakoteze nze ndigalinyamu omuliro gwe bakusulamu nze ndisoko gugwamu ne beerogoza ate temuddamu kusanyuka mbu simanyi oli presa yali avuma kabaka bamusibe bali bamuwonyeza buwonya public lynching bamunyeza buwonya baganda abalina obusungu nganze kumutaagula mumulozo mwana oyo byadakola tabimanyi kyovola nti fa abamu twamuyigino walinze twamumya vibe twamumya okumwogerako kubanga teyeetuma yekka singa mwexamininga singa mwekennenya nnyo byadayogera mu kooti olabira ddala omuntu yabadde lwaki empewo tezamulinnye ng'ali mu kooti era nze kabaka neyaze mu kwetonda sirina kigendererwa kyonna ng'olabira ddala musajja wattu kavubuka kattu katume ne baddaawo ne basanyuka mbu baali ose ne bamusiba kakati ajja kinyo bali baaterese muntu waabwe naye nga kye bakola bakimanyi mujjukira ekyakabushenga bwe yatandika okulangira omulangira Semakookiro n'omuzaana eyamuzaala olowooza yali abikola tabimanyi abaganda batukola ebintu nga bamanyi nti bagenda kujja beetonde babikola babimanyi kati ono omwana pressure okuvuma kabaka yabadde target ne Buganda so si maama wa Museveni si Museveni kwa waliwo abadde bagamba avuma atya president avuma yavumye kabaka n'avuma ne president Museveni president Museveni kyabadde kyekwaso ne target ekigendererwa kye kyabadde kuvoola bwa kabaka kyovola abamujje mu society ng'amaze okukola omulimu gwabwe ne babako we bamutere tebakulima nti pressure ali bubi ebyo bye tubalaba no mu Yesudia ku social media mbwera ali bubi nnyo era bannange tulwanire pressure omulwanirako kyaba mutumye bamanyi kye bakola ubuzannyo bwabwe pressure gwe mulwanira ali bulungi mwe temula hoteli mwe yabadde ngaasula kuntunula gyatunula mumwe mubadde mukisasula muddemu amagezi mwabajja ku social media ne muwoza tulwanire pressure gorozo obuwala obwo obwazze okumweyimirira gavumenti yali tusobola bufunira ndaga muntu oba passport nga kyebakola badde bakimanyi egyo na mizannyo gyabwe ne basindikayo abantu bana tugenda tulwanire pressure afune bbeira ddewa gomanyi omuntu agenda omukuba akabalangulo nga afulumye ne bali bagezi kana befuula mbu bakozesa amateeka bambi tumusabire bbeiro afulume kakati gwe genda naye tugenda nandaga muntu gwe genda tugenda na passport ogoloza abatuma pressure abadde bye bakula babimanyi gwe bakola nti abawala tebalina ndaga muntu tebalina passport ne baagala kulowoozesa mmwe emanyi eriyo abantu munansonyi okugamba nti kankireko ekyo kukwenya abantu ekigambo ky'Oluganda ekituufu bakiyita kukwenya bantu eky'Oluzungu woodwinking neyo kooti gye walabye yabadde woodwinking bye bakola ku Duralu yali ddala asobola okutta kazini abasajja abatta kazini bajja ne pisto balwa ne kazini okumala essaawa namba mu nnyumba era kazini ekyamutta omusajja bwe yali akyuka bw'ati n'amukuba akabazzi mutwe n'amumaliriza awo ne basitagingawo Duralu mbu yamukubisizza akuuma akakuba mugundi mu ntebe akalongoosa Duralu ne bamutereka mu kkomera naye nga Duralu yalinga asiiba mu Amerika nga bamwagala mu kooti nga bamulinnyisa ennyonyi n'akomawo mission accomplished bana abasajja mbagambye kye bakola bakitegeera naye nga misioni yaabwe yonna kusaanyaawo Buganda kyovola buli muganda avaayo ng'ali lwaddiko ayogera agezaako okubuusa abantu okutereeza abaganda bamusalira amagezi baayagala okubalaga amaanyi baayagala otulaga amaanyi basookera kabaka kumuwa butwa abaganda tunakoma waddi okwekiriranya tuli mu kulya eno Katonga bwajjula
mwamulabako ku mulundi guno live era abali babeere Masaka nawa amazzi ne gabasalako ne waga kati muyite eri mpigi kyekyo kye bayita tuli mu kulya eno Katonga bwajjula tulina abakulembeze abatatugasa saawa zino mayiga si yakusekana kusekera mu Bugalubindi nakola biki bye tuli mu saawa ya kazigizigi olaba tukokuwa Ssaabasajja Kabaka obutwa nabyo no Minister Kawuki oli kubaana abalwanira Obuganda obavumirira okola biki nete mwinaawo kye mukola Minister mutumazeemu amaanyi ye banaye wa Minister bwaliwo okuva mu Bwakabaka obwedda tebwaliwo Ssaabasajja yafuganga n'abakulu abataka b'obusolya n'abakulu b'amagombolola n'ab'amasaza zaalinga hierarchy bw'otunuulira structure ya Buganda temwalingamu nti baminister ba Buganda ne twajjirwa baminister ba Buganda basasulwa emisaala emirundi ebiri Menge bawe emisaala ne central government ne bawe emisaala ne bajja batukontrolling efe Abaganda abalumirirwa Obuganda Minister Kawuki mubeeko we mukoma bwe mba mulemedde okulwanira ebintu ebyamakulu musirike musavinga ebisanja byammwe mugende muwummule kintu kyangu nnyo nakolako video wano ne mbagamba tusobola okulwanira tusobola okuzza Buganda ku ntikko naye magezi mu mpola Buganda kuba Buganda tugiinako stake gwe Katikkiro ne ba minister bo kiki ekikugaana okugenda mu masomero mukoleyo ebintu ebirabikako mu masomero gonna agali mu Buganda sigambye agatali mu Buganda agali mu Busoga mugesonyiwe agali mu Ankole mugesonyiwe agali mu Ttoro mugesonyiwe agali mu Ankole nawa mugesonyiwe naye agali mu Buganda gonna ne musimbayo bendera ya Buganda n'obutale ne mugambe yo bendera ya Buganda kitegeza Buganda yefugawo wano kale tulaba agijjawo Katikkiro ne the so-called ba minister be bazze mu kifo gundi mu katale gundi mu somero gundi ne basimba bendera ya Buganda kantu katono nnyo buntu butono Buganda ejja kudda ku ntikko nesi Buganda tedda ku ntikko nga muzimba buzimbe obuzimbe babuzimba dda obuledio ne bano ba pastor bujingo babuyina n'obu TV ebyo sibe ebiza Buganda ku ntikko mwe ba minister simanyi ba minister ba Buganda mwe munansonyiwa temuyina kye mutuyambi simanyi mwina waliwo minister wa education wa Buganda government okozeewo ki nga tosobola ku advocatingira ne Katikkirowo ne ba minister abalala temusobola kugamba nti fenga ministry ya Buganda y'ebyenjigiriza tukoze ekiwandiiko tuyise ne ba member ba Buganda aba parliament kokasi ya Buganda twagala UNEB etekewe ebibuuzo by'Oluganda nga buli somero eriri mu Buganda lirina okukola ebibuuzo bino lwampaka kibayita okuza Buganda ku ntikko ne mukola ebintu ebiribeerawo emirembe n'emirembe si buzimbe obwo buzimbe Museveni akeera enkyanga mugobye n'abuyiwa ku ttaka akeera enkyaka CBS eyo oba BBS n'abigala ne muteekewo ekintu mwabeeyita ba minisita ba Buganda mugende mu masomero mukole ekiwandiiko mufeeyo n'ekiwandiiko nti twagala mu Buganda essomero lyonna eri mu Buganda oba lya Munyankole oba lya Munyalwanda oba lya Mulugwala oba lya Muki muteekewo ebibuuzo nga UNEB erina okufulumya pepa nga ya Luganda ku buli level kye bayita okuzza Buganda ku ntikko nene obwo obuntu obutono bubalemye
Mutugasiza kinga ffe abaana ba Buganda abazzukulu mu Buganda obo buntu butono musimbe fulaga mu buli ssomero eriri mu Buganda musimbe fulaga ya Buganda mu buli ddwaliro lya Buganda mugende mu masomero gonna okuva ku nassale ng'omwana akola ekibuuzo okuva ku nassale okuva mu nassale alina okukola ekibuuzo eky'Oluganda nga kiri kompaluzale kya buwaze oba kiri olo nga bamubuuza taata maama jajja kojja baba oyo ayise nassale tugende ku level endala ya P7 bakoleyo ne pepa nga ya Luganda ng'olina ogiyita bwe batogiyise ebibuuzo byonna oba obigudde tuveeyo ku P7 tugende ku senior 4 balete pepa nga ya Luganda ng'eri kompaluzale oba okola arts oba okola sciences ng'eri kompaluzale oba oli Muganda oba toli Muganda kasoba ng'oli mu boundaries za Buganda bw'oba ogigudde ebibuuzo byonna oba obigudde tugende ku senior 6 tukole ekintu kyekimu nga pepa eri kompaluzale ey'Oluganda bw'ogigwa oba ogudde ebibuuzo byonna paka ku university nga kiwandiiko nini ba MP abeyita Abaganda ne Katikkiro Mayiga ne ba minisita b'Emmengo simanyi education biki because education fund biki ebyo ebintu obutonotono obwo bubalemye okukola obuza Buganda ku ntikko muli mu buzimbezimbe obutalina makulu ebyo ebintu bye mugenda eyo gye bayita legacy oba ensiku eri bajjuukirira abasajja baba batulabye obunafu ng'Abaganda bayingizaawo Oluchina basooka kuyingizaawo Oluswayiri n'Olufalansa Buganda musirise muli Mengo muli amisaala na kwegabira mataka na kugenda mu State House kulaga Museveni nga bwali omulungi eno Buganda esaanawo tuli mu kulya eno Katonga bwajjula oh my God abasajja be muliko tebatwagala kambawe n'ekyokulabirako kino bwe baali bagazetinga bwe baali balaga nti enguudo emmotoka ezina okuweebwa right of way oba ezina okuviirwa emmotoka nga zijja nti zino emmotoka nga boonalaba nti president ayitawo emmotoka zonna ne baziggala oba ne bazizza ebbali president n'ayitawo nga boonalaba nti ambulance ejja emmotoka zonna ne zidda ebbali ne zeesega ambulance n'eyitawo bawa abantu aba bana konvoyi ya Museveni omunyarwanda atali munnayuganda atwesibyeko ensi yonna gwetaalonda gwemanyi nti mubbi wa kalulu eyatta n'Abaganda eruweera abasukka mu kakadde akyatta Abaganda oyo bamuwa right of way mu Buganda ne mu Uganda convoy ya sente ya Bank of Uganda esente ziyamba okuyimirizaawo Museveni akola ebikolobero byonna esente zabba mu bazungu zabba mu Congo zabba wa yonna yonna ezo emmotoka za Bank of Uganda baziwa right of way convoy ya Abalamuzi ne ambulance etwala abalwadde abantu aba ambulance ekimotoka ekitwala sente convoy ya Museveni ne ya Abalamuzi zezina right of way kitegeeza kabaka wammwe basuula eri tebaagala kumanya mu Buganda kyabazinga wammwe basuula eri mu Busoga tebaagala kumanya kyabazinga talina right of way mu Busoga omukama wa Bunyoro talina right of way mu Bunyoro omukama wa Toro talina right of way in Toro Kingdom omugabe wa Ankole talina right of way in Ankole Kingdom
yoyo Museveni nga mwesibako mumutuleetera mugobenkerize mubere balonye temulwana temuyomba nze sinenya nnyo baana babayisaamu ggaali kubanga mulemeddwa okukola ebintu ebituufu. Mulemeddwa okukola ebintu ebituufu. Bajjajjaffe abataka ab'okkulu ab'obusolya batandise kubasona ssasi limu ku limu. Oba ono yagaana mmotoka Museveni ze yabawa oba kisimanyi kiki oba luwomwa yakola ki oyo bamusonye essasi ku mutwe bya bada. Ate nkiwa mu analysis eyange nti abantu abasse luwomwa jjajjaffe akulira ekika ky'endiga eyakatuva ku maaso. Bano abantu abazze okutta bano abasejjajja luwomwa mwabaddemu aba state ne babatta babamalirize babuzeewo obujulizi. Mwatukoze bubi abantu abamwadde mulina obbakwata badde bajja kwogera nti ffe abatutumye batutubye kujja kutta bwebati ne bwebati naye mwakoze bubi ababasse. Abasajja twali tulina obbajjamu information ekituufu bakimanyi. Twanika n'akavubuka ke baasibye ka pressure information egenda evaayo sibangako na intention etuusa bulabe ku muntu yenna mu Buganda era nsaba bansonyi olwo information evaayo. Lubaale yaganye okkalinnya mu kkooti. Lubaale yandibadde w'amaanyi nnyo n'atabula kkooti n'atabula omulamuzi n'akabuusaawe bwe kaba nga ddala empewo ze zibadde zikakozesa n'olwoko waliwo abakakozesa kyobola akabadde hambo mu kkooti. Munansonyiwa siyina kigendera kyonna kyakulumya muntu yenna era nsaba byonna bye nakola mubinsonyiwe kubanga Museveni is a user. Museveni and his people are users. Baba kozesa Joyce nabugwawo simanyi nabosa sebugwawo jajjawo wendiga bamutemudde tolabika ku mulambo gwe. Abagana mbegayiridde mwenna temukiriza Joyce nabosa sebugwawo kulabika ku mulambo gwa luwomwa. Abaganda abalaba akatambi kano mbegayiridde temukiriza nabosa sebugwawo kulabika ku mulambo gwa luwomwa. Bwalabikako mumungole mumulemese n'okuziika. Kuba kati muno batambulirako bammundu ate abamu mmwe muti okufa. Yabatatya kufa kuba ekikonde naga wesa soba ali nkube. Abantu mmwe olumu abamu bwe batabakubeko temujja kuddamu magezi. Joyce sebugwawo nabosa omukyalo w'endiga. Ositula otya abataka abakulu ab'obusolya n'obatwalewo omukopi balombe babaliisa obutwa batandika okulaba Museveni nga Katonda. Muli bantu babi nnyo mu Abaganda abeesibye ku Museveni. Balina project ya kulwanyisa Kyagulanyi Center. Kankayise wako. So engeri Museveni gyalwanyisiza maliriza bwendi. Museveni olwanyisiza Buganda mu ngeri yonna n'ebintu bino bigenda kuddira gwe n'abaana bo n'abazzukulu bo for generations. Video eno mugitereke muli gijjayo. Oba oliawo nga nakaddi wadda. Oba oliawo nga ne munsi sikyalimu. Ebigambo bino bijja kujjukirwanga. Teri agenda kulaba ku muzzukulu wa Museveni abeere musanyufu. Teri agenda kulaba ku mwana wa Museveni abeere musanyufu. Tata amwe yali president bagenda kuba wandanga lulusu. Wonna we munayita pu ebisiraani ebyo agasiraani abo bagenda kuba wanda lulusu. They are going to spit you. The family of Tiribahurwa and Janet Kataha Museveni. People will always spit you as a curse.
Why do you kill innocent people? Who controls the guns in Uganda? If you can disarm the Karamajongs, who use their guns to protect their cattle from the Pokots of Kenya, and you take barracks and barracks in Karamoja to disarm the Kijongs who are protecting their cattle, can't you use that force to disarm the arms, the guns that are killing innocent Ugandans, more especially in Uganda? Those are your guns, and these are your boys. These are your blue-eyed boys who are killing Uganda one by one. We know you, but we are warning you. Museveni, we are warning you and your family. You will regret. If you die today, your children and your grandchildren and your generations will always suffer because of that innocent blood. Twabakola ki? Musajja gwe serwa jjokwota. Twabakola ki? Twakukola ki? Musajja gwe serwa jjokwota. Twakukola ki? What crime did we do? Museveni watusanga kunga tuvuma abanyarwanda obanga tuina empigo batuina courage between banyarwanda banyankola and baganda gwozirese. Museveni, you are the orchestrator, you are the origin, the manufacturer of these crashes between Baganda and other tribes, more especially from the western Uganda. You Museveni, abanyankole mwena abali mukumpirikiza ogwo omushiija n'omubi cyane, mubi nnyo. Omusajja banyankole mwe mwandisose n'okwekalakasa abeesibako mbu munyankole, si munyankole. Museveni yatusanga bajjajjaffe basembeza abanyankole abanyarwanda wano mu Buganda. Muteesa nga yabasembeza. Ne kati agenda kuva atulese tukurashinga. Abanyankole be bajjudde emirimu, ffe tuli baana b'abantu. Buganda yonna ba DPC, DCP, simanyi OCCI, DBT, bonna manya gaeri. Mumulooza ffe nga Abaganda tetunyiiga oba tetulaba. Tubiraba nenga tubeera ne toka white wali kyakola. Ogwo omushiija abasimira obunnya. Abasimira obunnya omusajja yo mukyawe nnyo. Abanyankola abali kuno mwe mwandisize n'okwekalakasa n'okuvumira Museveni n'ebikolwa bye. Agenda kuleka atwawudde yawudde. He's too selfish. He thinks about himself. He doesn't even think about his family and his grandchildren. Ebyabalimba. Kuba bw'omanya nti gw'ogenda kufa obuzaayo emyaka 5-10, oleka okoleredde omusingi abaana bo n'abazzukulu bo baleme kutaataaganyizibwa. Museveni si kyakoze. N'ebyana bye bisiru nga ye. Tebivuddeyo ko yadde kola press conference, yadde kola statement nti ffe muzeeyi byakola tetubikiririzaamu. Bannayuganda mutusonyiwe. Tugenda kutuuza meeting muzeeyi tumugambeko aleme kudda. Nabyo bisiru. They are dense. The Natashas, Muhozi, Ruabogo, Patience, badano kweyimbisa buyimba bwa Bible, bekozesa bu TikTok, o Wakatonda, nenga they are dense. That family is full of dense people. You can't even make a family meeting. Then you tell your dad to stop where he has messed up. He has messed up the entire country. Mutuze meeting tulabe nti mtufu abana bo bali mu magezi. Batudde ne baga muzeeyi nedda ekimala wumula. Mumutabukire the world will exonerate you. Nena mwe musirikanga Museveni tata wammwe akozesa amagye ne police okubuzaawo baganda baffe, okutta bajjajjaffe abakulu ab'obusolya, okuwa kabaka waffe obutwa, okwokya amasiro, okulemesa kabaka ogende Bugerere, okuwangangusa abaganda, n'okututta n'okusiba abaana abaganda mu makomera. Nammwe ne musirika. We shall also deal with you nga tubajjukiza kitammwe byakoze. I'm so bitter with that.
oba mujja mututte tunayogeranga birungi byerere bantu mwe muli babi nnyo. You're too bad. Video eno share it with the first family. N'abaganda bana abakolera Museveni. Muddira mutya Kabaka ne mumujjako abambowa ne musimba abajjaasi. Jajjange Namasole Naggawa Siwoza nga tannaba kuweebwa butwa. Sijja kukitya oba ab'ekikabanyiigira banyiigire. Yaŋŋamba ekyama n'aŋŋamba muzzukulu wange kankubuli bana abasirikale be baawa Kabaka goloza bakola mulimu ki? Bambega babeera ne bulikoda balina bukamera buli kaseera balina kulondoola Kabaka walaga balina ayogedde naani ebyambala abo bambega okuva nedda Kabaka teyabeeranga n'abasirikale ba mmundu. Mu Buganda Kabaka teyeetaaga abasirikale ba mmundu mukuuma. Tusuubira nze Buganda ntego okugenda okutemula Kabaka wange. Ne beefuula abaagala ennyo Kabaka ne baddira Bambega ne babamuwa. Mumulooza bamukuuma. Ne bali Bambega balina bukamera bwe batambuliza bwe babeera nabo ku uniform kyokka baddira abaana bafa Abaganda bennyini basimanyi baani ba musaazi simanyi baani be bakozesa ebyekisiru. Neno balaba nga bobostinga muzi combat bubakuuma Kabaka. You're so dense, you're so stupid. Kabaka takuumibwa mundu takuumibwa bamagye. Aina kuumibwa bambowa kubanga bebe nnono. Nebyo nabyo Katikkiro Mayiga asirise. He's also enjoying the convoy of Bajjasi. Balabanga okutambulirako emmondo kyakabi nnyo n'abali mu uniform. There is no protection there. Abantu bano be mutambulizaako emmundu be musongamu emmundu yeeyina okuba protection bwe bulina okuba obukuumi bwammwe obusooka. Mutugjeeko emmundu zammwe abo Bambega olwaleero okuva ne olwaleero Baganda kambabuulire nze jjajjange Margaret Siwoza Naggawa yali tannafa ekyama ekyo yakiŋŋamba kati mugende muziikuleyo omulambo mugusalire omusango kubanga gwanzibirako ku kyama. Mugende muguziikuleyo mugusalire omusango yanzibirako ekyama oli jjajja yali mukwano gwange nnyo wa ku Kido. Mwana wange ebyo bireke. Ngamba jjajja mbirese sirise. Aba basirikale be baawa Kabaka abo ab'ebyambalo balina obukamera. Buli kaseera balondoola Kabaka walaga barikodinga Kabaka byakola bayogera nabo ne amaloboozi ne bagazza mu State House. Ne tulabye nnyo Katikkiro toyina kyotuyambye. But you are also enjoying the privileges of a dictator. Chovola abana bakuyisaamu eggaali ne muyomba ne mukwata obuzindaalo ne muyomba babeerako busimo abana babyogeza lwa bulumi. Mayiga bandi bali tebakuyita na mu Tanzania simanyi biki ne olw'obulumi olw'okuba olemeddwa okukola by'olina okukola. Balumbuye tebabyogera nti nno bakuwala no baki ne babyogeza lwa bulumi. Bino byonna ffe bye twogera tubyogeza lwa bulumi kuba mulemeddwa okukola ebintu ebituzimba ng'Obuganda. Tugezezzaako bbawabula mukole kino ne kino ne mutemuwulira muli ku ssente za Museveni mulya eno bwe mwagala otusirisa n'okutuvuma naye tetujja kusirika. Omwoyo gwa Buganda ogutafa guli ku ffe. Febe bali be bagamba abatatirira Kabaka tujja kuboogerako. Kikyoncho n'akabya abaana mu Buganda. Mayiga n'osirika genda ofuna akafaliso weebake wali Kikyoncho wayiye ekkanisa mu Ndeba we basenza abantu tugaye nti ddala tulina Katikkiro alwanirira Obuganda. Olabe ensi bw'etaakuba enduulu ne naawe obeera mu konvoyi yo ne bakuzaayo wo ne weebaka.
Abaana abaganda bagweredde makomera. Katikkiro Mayiga situkuulirangako nabo ba so-called ministers baabe Mengo nti mugenze mulambule ku baana abaganda abali makomera. Namwe mweyita abakulembera Obuganda. Bwe nga mugamba abaana ate bavume Kabaka. Kabaka akozeewo ki? Kabaka yalina okukola ebyo. Muli basiru mwabogera ebyo. Mwabogera ebyo ku social media, muli basiru mutegera bulungi, mumanye ebyobuwangwa n'ennono. Bino bye twogera woligwa wendigwa. Ffe tulina okugwawo okuvira ddala Katikkiro. Ne the so-called ba minister. Minister for local government, Buganda government, Minister for education, nga tosobola ku advocatingira Luganda kubeera national language oba kufuulibwa kibuuzo ekiri compulsory mu Buganda. Mwina kye mutuyamba really? Muli bantu babi nnyo. Ninja kwewunya Abaganda banalaba Sebugwawo na Bosa eyeddira endiga ngaze okuziika jjajja Luwomwa. Tujja bewunya nga mumukkiriza mbu ajja aziike jjajja. Kubanga nkiwa gavumenti bwegenda okutuma nga representative. Ali eyo kati balobinga. Ono tutume na Bosa. Owendiga. Ni tutunuulira Abaganda abagenda okubalaba. Nziramu okulabula Abaganda. Mute mufaayo kikutta obudde kigenda kubuta. Mwe Abanyarwanda ababonyabonya Abaganda abali mu Buganda nga mbonyabonya Abaganda. Nalabye omuwala ali kuno advocating rights zaabwe efe nga Abanyarwanda mutuzaddemu mukoze biki. Don't tell us that nonsense. What is your intention? Kubazaalamu mulyoke mutujooge. Manyi bamanyira okuyiwa omusaayi bye bakola eri Rwanda bye beetema abatuusi n'abahutu. Kati baagala bireeta ne mu Buganda wano. Mbadde mbasaba Abanyarwanda mu abali mu Buganda mubeeremu ne discipline. Temuyiikiriza nnyo Baganda to that extent. Tukimanyi muyina ssente, mukozesa ssente za state ne mugulagula amataka ga Buganda. Naye okona kuyiikiriza. N'effujjo lyammwe muli controlling. You are going to lose it. Nze kakutandanga ng'oli Munyarwanda oba oli Munyankole n'ogula ku ttaka eryaffe lyemmanyi. Kakutandanga n'oligulako. Nja kuzinga emikono bwendi. Tukiwa obudde. Ne bw'oba olina ebyapa. Tibibino. Ebyapa byange bibino. Don't mind. I will deal with you. Mutujoze nnyo, mutumanyidde nnyo. Bw'ojjanga mu maka g'omuntu ate toyingira na mu kisenge eyo okuggyako nga yakuyise. N'olingiza ne wansi w'ekitanda. N'omugaaga ayuula n'amagulu ndabe ne mu byenda byo. Okwo kujooga muyiseewo nnyo we mukoma. Nze nga Buganda Ntege, muzukulu wa jjajja Walusimbye bakka mu Busiro. Sinza genda mwakolera entandika kubajooga to that extent. Sinza genda ggulu n'entandika kujooga Bakyoli. Ne baali n'ettaka ndiguze lyange lyonna. Sinza genda mu Busoga ne nga nze engeri gye nina ssente zange. Olubiri lwa Kabaka olwaki abazinga nduguze. Money is not everything, but peace. Peace and reconciliation. Peace no eddembe n'okumanya wokoma. Mubeeko mukoma. Muyitiriza akamanyiiro. Olw'okuba muyina embunda mwatere embunda mwafuna obwogerero.
those imbunda tezigenda kusolvinga buli kizibu. Time ejja kutuuka embunda ezo nga ziweddemu amasasi. Omugenda kukola ki? Embunda ezo zaakwamu amasasi. What are you going to do? Urakola ki? What are you gonna do? Nga ziweddemu amasasi. Nenge eno ntega akugamba va ku ttaka lyange. Ogenda kunkola ki? What are you going to do on me? Kubanga nja kwogeza authority. I will speak with authority nti va ku ttaka lyange. Oyogera ngani ng'Omuganda. Ate nkugobako ngani ng'Omunyarwanda. Oba Omunyankole. Genda kulya ewammwe. Nze kati bwe ngula ettaka mwakyoli. Omukyoli n'angamba gwe Buganda ntegeeva ku ttaka lyange nga neesisigaliza. Mbolokuba nalikula ne ssente, nina n'ebyapa byange bibino. Ejjambiya bwekaaba ku bulago bwange nga nejjusa. Ndi musiru. Era nze neewuunya Abanyankole Abanyarwanda abali mu Buganda abali bize. Mbo bali mu kudevelopinga simanyi bazimbye biki. My friend. Muyina ebintu bye mukola bye mugenda okwejjusa. Ffe tubasizza kasiiso bwe tuti. Tutunuzaako limu ng'owettulu. Ejjogo liyitiridde. Tetubagaana kubeera mu Buganda, tetubagaana ku interactinga na kubeera naffe, tetubagaana kugula mu Buganda. Naye temujooga nnyo bantu. Kikyokyo. N'okwata Abaganda bonna abantu bonna n'obasuula eri mulina ettaka lyange. Salimu sale n'okwata ekyalo Kiramba ne Natasha eruweera eyo. Abantu ne mbasiba mu makomera. Mulokwa mwagala ettaka muteekeko ba developer. Basajja mmwe. Basajja mmwe. Nga temuyina mitima mirungi. Twabakola ki Abaganda? Sisi ya speaker Abaganda babakola ki? Singa effujja eryo mulikola Mwankole oba Mwakyoli oba Musoga oba awalala. Ne lwaki mulikola mu Buganda? Twabakola ki? What did we do to you? Twakola ki? Twakola ki Abaganda? Twabakola ki? What did we do to you? Mutubanja ki? Twalya nte zammwe? Twanywa amata gammwe? Twawasa bakazi bammwe? Bwe abakazi bammwe mubatwale tusigaze emirembe. Bwe ziba nga nte zammwe ze twali oba busaaba mu bwe twatwala mu butugambe tubusasule. Naye emirembe gibeerewo. Ebyange bikomyawo. Ayi Mukama Katonda. Saasira jjajjaffe Luwomwa eyakubiddwa amasasi n'emmundu za Mwami Museveni. Emmundu ezaamusesi za Kenyatta, emmundu ezaamusesi za Amerika, emmundu ezaamusete zaavudde wano Canada, emmundu ezasse jjajjaffe Luwomwa tezaavudde Russia. Emmundu ezasse jjajjaffe Luwomwa n'obutwa obwali butta kabaka waffe byonna byava mu State House. State House government ya NRM eya Mwami Museveni beba controlling ebintu ebyo. Teriyo mwana inchi asobola kubeera na mmundu nga talina kakwate ku State House oba ku state oba ku UPDF oba ku Uganda Police. Ne abantu abatta abantu baffe n'abawa abantu baffe obutwa bonna babeera state attached, State House attached. Mukama Katonda saasira jjajjaffe Luwomwa ebyamusobako. Omusajja oyo afudde mulokole. Omusajja oyo Tranza abadde alina amaduuka ga electronics mu Kiyembe naawe ku Seroma. Abadde musajja mulokole ate nga ayagala nnyo kabaka we ate nga mukulu wa Kasolya. Ne atiddwa mu maanyi.
era yafudde ayita Yesu emirundi esatu, Yesu, 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 ne bamuba amasasi. Ayi Katonda musaasire atuuke mu kifuba kyo mirembe. N'abo bonna abatumye abatemu, Katonda otwate twogeza busungu, twogeza bulumi, otutaase ku nkweza ezo. Mukama Katonda obusungu bwe tulina gwomanyi bwona abukola, naye naffe tuli baana b'abantu, tutuuka ne tulemererwa, ne tutendewalirwa, ne tugamba abasajja bano batwagaza ki? Kiki twabalyako? Twabba nte zaabwe, twabba busa bwabwe, twabba bikoyi byabwe, twabba mishanana gyabwe, twabba muzigo gwabwe. Kiki kye twababbako? Kiki kye twabajjako kye batubanja? Okubayamba ne bajja wano mu buyinza, ne beeyogeza mbu twatere embunda twafuna obwogerero, kye kitulanza Mukama. Laba n'ebyenjigiriza bibino bagambye mbu ankole Ntungamo n'Embala district ze zasinze mu Uganda yonna okole mu bibuuzo ebyawedde. Amasomero mu Buganda, kyokka nga mu Buganda wano wali amasomero agasinga mu Uganda yonna gakoze bubi. Nabisunsa, Nabbingo, Naggalama, Namagunga, Kisubi, ago gonna gakoze bubi. Naye amasomero agali mu Ankole n'Embala eri Ntungamo, Kiruhura ge gasinze mu Uganda yonna. Katonda ffe ngolooza tuli basiru. Abasajja banondoze batula kama tu batuyita matuga kapa. Batuyita basiru. Basajja bano bakoledde nnyo okugwa kwa Buganda. Bibyo babitutene mu byenjigirizo okumanya abasajja bano babi. Anti minister wa education ye Janet Kataha Museveni yabadde alina okuwoleza Kiruhura eri gye ava nti ye yasinze Kampala. Ne Mukama naffe tulina obusungu. Ate obusungu buno guwa bututondamu. Naffe tunyiiga ng'abantu. Tusaasire otuggyeko ebikwezenge bino. Bino bikwezenge byennyini tebirina mu kifaananyi kyo. Ebyandika bigamba mbu omuntu yatondebwa mu kifaananyi kyo. Naye omuntu aba is working against the other, ng'akolera downfall y'omulala, oyo tabeera mu kifaananyi kyo. Taata tutaaso tuggyeko ebikwezenge bino, ebizwezengere, ebimpenempene. Tusaasire obiyita ebimpenempene kubanga they don't work for life, tebakolera bulamu kubeerawo. Bakolera bo kwekusa na kwesanyusa naye nga bwe banyigiriza abalala. Katonda bwe tuba tulina bye twababbako, tujjukize tubikwate tubibaddize batulekere emirembe. Ayi Mukama Katonda, kuuma Ssaabasajja. Nga bw'ozza omukuuma, okimanyidde ddala nti baamuwa obutwa nga businziira mu State House. Ne Katonda gw'atuula mu ggulu gw'okuumye kabaka waffe, yongera okukuuma Ssaabasajja, abakulu abataka ab'obusolya n'Abaganda bonna okutwaliza awamu. Byonna mbisabye nga mpita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kibi nnyo. Mukama Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka wangaala.